Abooluganda nate era Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo era bwebwe ekitiibwa. Ate era neebaza Katonda olw'obulamu bwaffe era n'olw'ekiseera kino mu linnya erya Yesu. Nziriza Katonda ekitiibwa omuyiiza w'ebintu byonna olwazi olw'edda n'edda, maanyi gaffe era kwagala kwaffe. Katonda entandikwa era enkomerero, Alpha and Omega, ate alina kimwenkana newankubadde kye tuyinza okumugeraageranyaako. Wabula Katonda ayinza byonna, ate era ow'amaanyi. Bba wa bannamwandu, taata w'abamulekwa, Mukama Katonda maaso g'abamuzibe, bigere by'abawonyera, y'oyo agwanira ekitiibwa emisana n'ekiro, ku makya mutuntu n'akawungeezi okuba ng'asinzibwa. Nange mmuddisa ekitiibwa ku lw'obulamu bwaffe ffenna abooluganda, era nga musaba ekisa kitubeere gye ndi ate na buli muntu ssekinnoomu gy'ali, ku lw'erinnya lya Katonda ettukuvu erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Abooluganda, ne kuno okulabula nakwo era kwakubiri, ng'era kugenda eri abasajja, nga Mukama ate okulabula kuno agamba abasajja nti mujjukire nti mbagambye. Mukama ky'abeera agambye omu ffenna aba atugambye tusobole okuba nga buli omu alabula munne, tusobole okukyuka okuba nga tukola Katonda by'ayagala tuyingire eggulu. Kubanga essaawa yonna abooluganda Mukama waffe Yesu Kristo atuuka, yatugamba alijja nga mubbi. Tewali amanyi ssaawa newankubadde olunaku, wabula tulina okubeera bulindaala. Tulina okubeera nga tutambulira mu butukuvu n'obutuukirivu. Kyova olaba ntera okubagamba nti saba Mukama, mugambe njigiriza amakubo go, mbuulira mbikkulira by'otayagala mbite, ondage by'oyagala bye mba nkola. Mukama mumuwe emitima gyammwe, agituulemu ng'entebe abaluŋŋamye nga mu kwogera n'okukola obulungi. Kubanga tetusobola kweruŋŋamya, tetusobola kusanyusa Katonda watali Mwoyo Mutukuvu. Abooluganda, tukoowole Omwoyo Mutukuvu atuwambaatirenga. Y'ensonga lwaki Bayibuli yogera negamba nti Yesu Kristo bwe yali agenda yagamba nti atulekedde Omwoyo omuluŋŋamya ow'okutuyambanga n'okutuluŋŋamya okutulaga byonna. So tuwe Mukama emitima gyaffe mu mbeera yonna, anaatulaganga ebimusanyusa bye tunaakolanga ennaku zonna, tusobole okuba nga tutuula waali, kubanga teri kitali kituukirivu kigenda kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda, wabula obutukuvu n'obutuukirivu bwe bwetaagayo bwokka. Mukama bwe yeetaaga bwokka kubanga naye mutuukirivu. Nate abooluganda, okulabula kwe kuno era kugenda eri abasajja, abo abasajja abagaana bakyala bammwe, abasajja abagaana bakyala bammwe okuba nga baweereza Mukama mu butukuvu n'obutuukirivu. Okulabula kuno kugende gye muli, nti abasajja temuteekeddwa kugaana basajja kwambala, abasajja temuteekeddwa kugaana bakyala kwambala nnyambala esanyusa Mukama. Abasajja nziramu okubagamba nti Mukama agamba nti temuteekeddwa kuba nga mugaana bakyala bammwe okumuweereza mu butukuvu n'obutuukirivu, nti waliwo abooluganda abasajja abamu nga bagaana bakyala baabwe okuba nga bambala mu nnyambala ey'obutukuvu n'obutuukirivu Katonda gy'ayagala, nga bo baagala abakyala baabwe bambale nga bo bwe baagala. Kubanga mu kirooto kino nga bakiwa munnaffe, baamulaze nti waabaddewo omukyala eyabadde agamba nti nze nteekeddwa okukola enviiri kubanga bba wange z'ayagala, ateekeddwa okuba ng'akola bbaawe kyakola ky'ayagala. Era nga n'omulala yabadde ayambadde olugoye nga lumukutte, naye ng'agamba nti ye ateekeddwa okuba ng'ayambala bw'atyo kubanga bbaawe bw'ayagala. Kati omusajja bwe yazze n'alaba oyo omukyala eyabadde ayambadde olugoye olumukutte, n'agolola n'aleeta omukono gwe mbwe amukwate ku kabina nga bwe mumanyi abasajja bwe bakola, olw'okubanga omukyala yali adde ayambadde olugoye nga lumukutte yenna, ekintu ekibi mu maaso ga Mukama. Y'ensonga lwaki Mukama atugwa n'engoye ezitukwata. Tuseduusinga abasajja, twonoona embeera y'abasajja. Era abakyala abamu bagamba nti tebasobola kukyusa nnyambala yaabwe oba bulamu bwabwe
olw'okubanga babba baabwe tebaagala. Y'ensonga lwaki Mukama awa okulabula kuno okugenda eri abasajja abalemesa bakyala bammwe okuba nga batambulira mu butukuvu n'obutuukirivu. Abalemesa bakyala bammwe Mukama abalabula abasajja. Kubanga Malaki 3:5 Bayibuli eyogera n'egamba nti Malaki 3:5 egamba era ndibasemberera okusala omusango era ndiba mujulirwa mwangu eri abalogo n'eri abenzi n'eri abalayira eby'obulimba n'eri abo abalyazaamaanya omupakasa empeera ye nnamwandu n'atalina kitaawe era abagoba munnaggwanga obutamuwa bibye so tebantya bw'ayogera Mukama w'eggye. Abooluganda, Mukama agamba nti agenda kubeera mujulirwa mwangu. Mukama ng'asala omusango. Abasajja kyemuva mulaba nga baba Mukama abalabudde nate era nga bukyali. Musobole okuba nga temulemesa bakyala bammwe, temubakugira kubanga baweereza Mukama mu butukuvu n'obutuukirivu. Abasajja mwatondebwa mu kifaananyi kya Mukama naye si mmwe ba Mukama. Temwafuuka bakatonda wabula muli mu kifaananyi kya Mukama. Mukama kyayagala ffenna kye tuteekeddwa okukola. Mulekeraawo okulemesa abakyala okuba nga baweereza Mukama nga bw'ayagala. Kubeera ne bw'obeera ogenze mu Malaki, bw'osoma Malaki 2:15 Mukama ayogera n'agamba nti oba ekigambo kye kigamba nti era teyakola omu newankubadde ng'alina omwoyo ogwafikkawo, era yakolera ki omu? Yali anoonyeza dde eri litya Katonda. Kale mwekuumenga omwoyo gwammwe so tewabanga waakuusakuusa omukazi ow'omu buvubuka bwe. Abasajja mumanye Katonda ky'ayagala eri bakyala bammwe kye kiba kikolebwa mu linnya erya Yesu. Mukama bw'atyo nammwe bw'anaabalaganga obulungi bwe nga mulese bakyala bammwe okumuweereza mu mwoyo ne mu mazima. Ebintu ng'ebyo nga bw'abyogeddeko mu Malaki 3:5 ebyo byonna byonna Mukama ebintu ng'ebyo tabyagala. Mbwe abasajja abamu mutiisatiisa bakyala bammwe okubalekawo, okubakyawa olw'okuba nga babeera tebambadde makeup, tebeesize makeup, tebayambadde bintu tebeekozeeko, kugamba tebayambadde earrings, tebambadde necklace mu ngeri y'okwewunda, tebambadde ngoye zibakwata, nga mubagamba nti mugenda kubalekawo. Abooluganda, naye nga Yokaana ekisooka 2:10 Bayibuli eyogera n'egamba nti ayagala muganda we abeera mu musana era tewali kimwesittaza. Bwe muba nga mwagala bakyala bammwe mubeere mu musana gwa Kristo kubanga mu Kristo gwe musana, muleme okwesittaza bakyala bammwe nga mubalagira okukola Katonda by'atayagala, wabula mubaleke bagonderenga Mukama mu linnya erya Yesu. Mulekerawo okubeera empagi ey'okutaayiza bakyala bammwe, ey'okugaana bakyala bammwe, ey'okuziyiza bakyala bammwe okuba nga baweereza Mukama mu butukuvu n'obutuukirivu. Era abooluganda, abakyala aba Katonda, abakyala abaagala Mukama, abakyala abagondera Mukama, tulina okuba nga tuli baawufu ku bakyala ab'ensi oba abatali balokole. Tulina okuba nga tufaanana abakyala ddala ddala abatuukirivu abaweereza Katonda. Tulina okubeera ab'enjawulo. Kyova olaba nga Mukama atugamba nti tuteekeddwa okwawukana ku bintu by'ensi. Okwo okulabula nakwo kwammwe abasajja. Mulekerawo okukaka abakyala Katonda by'abagaanye. Mufune emitima emigonvu eri Mukama. Omukyala bw'aba asazeewo okugondera Mukama n'omwami gonda kuba gwe Katonda gwe tugondera si mwana wa muntu. Mukama abalabudde abasajja. Mulekerawo okugamba bakyala bammwe nti olw'okuba mukazi bali bakyala banno beekolako weekoleko, bakyala banno bambalako ku ngoye bwezi naawe z'oba oyambala. Abakyala mubaleke bakole ebisanyusa Katonda. Tetwerabira abooluganda nti eno ensi tewaliiwo amanyi atya bwe yagijjako, wabula eyatutonda
tulina okugoberera ebiragiro bye oba twagala oba tetwagala, kubanga gye tuva tuli ku nsi naye gye tulaga tuteekeddwa okukolererayo. So bw'aba atulagiridde ekkubo ery'okukolererayo tugezeeko, tufube okulaba nga tukola ekyo ky'ayagala. Abasajja, okwo okulabula nakwo kugenda gye muli, kubanga abakyala ba Mukama tebateekeddwa kwetekako make-up, tebateekeddwa kwambala ngoye zibakwata, tebateekeddwa kwambala ngoye nnyimpi, tebateekeddwa kwambala mpale, tebateekeddwa kusiba wiivu yadde enviiri zonna. Emitwe gyammwe girina kuba nga misibeko obutambaala abakyala. Oba ogenda mu maaso ga Mukama, oba ogenda kutambula, omutwe gwo gubikkula, oli mu nnyumba na bbaawo wokka. Naye w'ofulumira omulago gw'ennyumba olina okuba ng'osibye ku mutwe gwo. Mu kisenge by the way na bbaawo yokka. Naye bw'ofuluma ekisenge n'abantu abalala olina okuba nga obisse ku mutwe gwo. Oba ogenda kusaba olina okusiba ku mutwe gwo. So abasajja mulekeraawo okubeera ekiziyiza abakyala bammwe okuweereza Mukama mu butukuvu n'obutuukirivu. Abakyala temuteekeddwa kwambala nkondo. Temulaba eri bintu bakyala balala bye bakola mujje mubateeke mu bakyala bammwe olw'okuba nga bye mwagala. Muleke abakyala tukole ebisanyusa Mukama kubanga ye nannyini bulamu bwaffe. Ffenna ensi yonna. Mukama abanjagalire, abampeera omukisa era tuwulire, tugonde. Abasajja, Mukama yagamba emitima egikaluma ng'amayinja gigonza n'agifuula egy'ennyama. Mukama agonze emitima gyammwe ku lw'okukola obutukuvu n'obutuukirivu ate n'obutaziyiza bakyala. Muleme okwereetako geyeena ey'obwereere. Naye Mukama atuwa ekisa eky'okusisinkana mu kibuga ekitukuvu eky'obwakabaka bwa Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Mu linnya erya Yesu, amiina era amiina era amiina.